Omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni abulwa yeewiza okugoba abasomesa bonna abatannadda ku masomero ga gavumenti agambye nti bandiba n'ekigendererwa ekikusike. Mwami Museveni abasomesa beewiza okugoba be bakyalemedde mu keedi mu kakiizi weze ssabbiiti nnya nga tebalinnya mu kibiina so nga olusoma olumalako omwaka guno lugenderedde ddala nga n'ekiseera eky'okutuuza abayizi ebigezo by'akamalirizo kituuse. Pulezidenti abadde mu lukuŋŋaana olw'abannamawulire lwatuusizza mu maka g'obwa Pulezidenti Age Otuke abadde ayanjulira bannamawulire entambula ye mu kuwenja akalulu bw'ebadde mu bbendobendo eby'Elang'o. The sector is rushing in. You can see the factories all over the place. In Jinja, in Kampala, you can see the factories. But all of these need scientists. They need engineers, they need machine operators, they need agriculture, needs vet, needs Bachelor of Science people. So, can we, since we don't have money to pay everybody very well, can we start with this? Now somebody says, no, either we all get or nobody gets. Now what's that? This is prison. You are so selfish, you don't care what happens. I get a low salary myself. I'm not bothered with salary. Museveni mu ngeri y'emu ategeezezza nti gavumenti akuddamu okulambika abavubi bonna ku nnyanja n'emigga okukendeeza ku muwendo gwabwe nga mu kyo kigendererwa kutangira abagwira nga mu kyo mulimu n'okutangira abagwira okuddamu okuvubira mu mazzi ga Uganda. Omukulu agambye nti ekisanja ekijja gavumenti ye egenda kunyinyitiza okulunda ebyennyanja eby'omu bidiba okukendeeza ku mujjuzo n'okukokota ennyanja okugimalawo. The demand of fish in the world, big demand. So, apart from fish farming, which is discipline, there is the other wild catching of fish in the lake. My advice to the fisher people is, why don't you let us be indigenous? Because in the case of Ankole, we have indigenous clans who are doing the fishing. And I will... Kooti enkulu mu Kampala ewuniikiridde olwaleero luno omukulembeze w'oludda oluvuganya muna PFF retired Colonel Dr. Kizza Besigye bw'akkakkanye ku mulamuzi Emmanuel Baguma wa kooti enkulu n'amulangira nga amulumiriza nti tasaana kubeera mulamuzi kubanga wa kibogo nnyo nti era gavumenti emukuumira mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka. Dr. Kizza Besigye ayimiridde bwantoogo mu kooti eyo n'agamba nti ali mu kooti nkyamu nnyo era nti okuva lwe yakwatibwa akoleddwako mbyone mungi ng'ali mu kkomera. The reason I give the background of the illegality that we have faced in the last about 1 year is that we seem to be in another wrong court, and we don't know whether this is part of again a process that will just keep us delaying to have this matter disposed of. Dr. Besigye ategeezza kooti nti yene munne Haji Obedi Lutale baawambibwa okuva Nairobi omwezi gwa Novemba omwaka oguwedde 2024 nga baawambibwa abasajja abaali bagalidde emigemerawala oluvannyuma ne bava ku lubbi okuva e Kenya ne babatwala mu nkambi y'amagye e Makindye gye baabasibira okumala ennaku nnya nga tebannaba kutwalibwa mu mbuga z'amateeka zonna n'ekyaddirira kwali kubatwala mu kooti y'amagye nayo gy'agambye nti yali nkyamu nnyo era ng'eriwo mu bumenyi bw'amateeka. Alumiriza gavumenti okubakuumira mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka n'agamba nti newankubadde kooti yali yalagira bayimbulwe kakalu kaayo ennaku zaatuuka okuggwaayo nga bakyakumirwa mu nkomyo. Besigye agambye nti eddembe lye ne Haji Obedi Lutale lirinyiriddwa nnyo nti baatuuka n'okwekubirako eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku kugaba emirimu gy'abalamuzi ekya Judicial Service Commission ne basaba omulamuzi oyo Emmanuel Baguma bamuggye mu musango ogwo naye kyewuunyisa nti akyagulemeddeko ate ng'ajjudde kyekubiira. Bw'atyo yeebuuzizza oba ddala omulamuzi oyo akyasobola okulamula omusango gwo mu bwenkanya era nga ddala akyagwanidde okubeera mu kkooti.